n'agamba nti oyo muwalawo wallahi omukwano guli wakati wa Sheikh Elias n'okuguluminga sister we okumufuula ekyo kyali tekitera kusangika mu families. Ekyo nakyo tukisomako ze success zino ze mulaba bwe buwanguzi buno tugenda ne tulowooza nti omuntu ojja kutambula weka ono akola ebibye n'ono akola ebyange. So embeera eyo tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Omugenyi waffe omukulu Salamu Charity erikatake wa Vice President yatuyita Your Eminence tugende tuyambeko ku district eyo. High Excellency Vice President. Bwe ntuukirira Sheikh yakubira shani yoyo hajjatu waffe kawala kange n'amukubira essimu. Wenjogerera yasindise ba engineers Katakwi nze mbufuna bufunyi bifaananyi nti n'ogwo tugumaze Your Eminence. Emizigiti twagenda okutuuka nga balina omuzigiti gyali ebiri gyokka naye wenjogera kati bali mizigiti nga 12 mu myezi 6. Bowa horo zitobala byonna bisibuka wano, byonna bisibuka mu bano biva mu bantu awo bemulaba. Nitwebaza emirimu egyo gye bakola tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Akasemberayo ddala ngamba tegeeza Elias yekennyini nze okumutegeera nali Madina, nali mugenyi wa Kabaka nga ngenze mu omura ndi ne Dr. Shuaib ku reception nensangawo omwana naga nti ndi wano nsoma tonti gwani amanya n'agoogera naye nakuyitako enaggalama n'obeera omugenyi omu nga sibijjukira naye naawe ngaokaddiye bubi nti ate oli mukoddomi wange taate okuva ddi ono omanyi oluusi ffe omanyi tuli bangi ng'ogenda okuva ene wa Shahadobedi Kamurega n'ogende ne wamba Mugasawa oluusi bikutabukako Allahu akbar nga nzijjukira n'agamba tugende. Sheikh twali tuyina emmotoka ezitutambuze za gavumenti ya Saudi Arabia. Sheikh nga asoma nga muyizi njagala mutegeere yali ayina akamotoka si kamotoka kalungi naye okubeera n'emmotoka mu Madina nga muyizi kati akitegeera ye Sheikh Muhammad Haruna Bukenya ne banne baatudde nabo yagamba temugenda kuddamu kulinnya emmotoka ezo nze agenda okubavuganga mu mmotoka ye naye akamotoka kakadde gwe mukwano gwa Sheikh Elias anzijje mu mmotoka ya Kabaka Mercedes Benz mwotula omusirikale atudde mu maaso n'agamba nze ngenda obavuga n'atulabirira mu Madina ne Dr. Shuaib n'atula ne Shuaib mumanyi naye mu Saudi akuba yesomera mu Riyadh n'abeera naffe n'atulabirira ne tugenda mu Rawda tulina omwana ono era ne tutwala Dr. Shuaib omwana ono yakula atya banga nange nali mpangaliddeko eno mbawarabu oluusi bwe tulaba abagenyi tubeewala bwewazi oba tubasembera nga tulina kye twagala ne mutunuulira ne tugenda e Makka. Bwe ntuuka e Makka why I am happy Mama Musa kino kikwata ku ggwe mba ntuuse Makka maze okufuna ruumu yange ne nzijjukira BMK banange omusajja oyo yali ayagala BMK waba oli naye ng'olowooza gwe gwayagala wekka naye twakitegeera afudde nti buli omu yali alowooza nti gwasinga okwagala mu nsi naye buli omu yamwagala lulwe. Bwanzijjira mu mind musindikira ka message ne mugamba Sheikh ngenda ku haram essaawa zino nka ku dduwa mbulire ebigambo nteekanga nti ndi mu transit ngenda Madina gye ngenda okusookera. Ne mugamba ogenda Madina nti kankuwa essimu waliyo muzzukulu wa Sheikh Nkanji kankuwa essimu ye otuuke Madina omukubirako tojja kwejjusa mwana gyali nerekita tajja kusoma nga gy'oli ajja kunoonya oba yamukubira oba teyamukubira nange simanyi BMK n'agamba nti neeyanzizza naye oluvannyuma ngenda mubuuzaako awo ng'akomyewo n'agamba nti Allah omwana oli mulungi era namutadde mu kitabo ky'abantu bange
Mama Musa webale kujja. Bw'omaze okuyingira mu kidaala, Sheikh ansindikidde ka message n'agamba nti wallahi Mama Musa azze. Talina mugenyi bwambuulidde, angambye Mama Musa azze. Omukwano gwa Sheikh Elias, Your Eminence, tamala week nga takyamyawo ku taata we BMK okumuwa salaamu. Tamala week sijja kwogera ebikoleddwawo, Mama Musa yasinga obitegeera. N'akwatagana ne BMK aba ali ku airport somewhere, yali agenda mu ddwaliro, n'ankubira essimu n'agamba nti noonya Mama Musa, nina famire yange buli lwakuna tutuula mu kibiina kyaffe kye bayita tukoze tutya. BMK bw'amala okukosebwa agenze malwaliro amanene agamazeeyo, n'atuula ne Mama Musa n'abaana n'agamba tukoze tutya. Ne Sheikh Walukaga atuddeawo, tukoze tutya, abasawo bonna mbamazeeyo, tukoze tutya, tujja kutuulanga buli lwakuna mu ddiiro wano tulaajanire Allah. BMK baali bamuwadde, manya abasawo bano bapima, balaba obulwadde butambula butya, organizes zoonoonese ku level ki, bateebereza. Naye bwe batuuka mu kansa, bwe batuuka mu birwadde ebimu, ebyuma bateebereza ebintu. Allah n'akola ogugwe, naye bo bagamba okusinziira weeks 2 system eno ejja kuba efudde. Ne bamuwa ebbanga nti katukole kye tukola, naye bino naye ngenda okutuuka mu ddiiro mu famire ya BMK ku lwokuna, nasanga nga Sheikh Elias atudde mu ddiiro lya BMK. Omugenyi waffe omukulu, eswala beena ebyokwatidde wano ku Magharibi, Mama Musa, abaana mu dduwa ze basaba BMK bamuteekamu hatta al-an n'okutuusa olwaleero, ye Sheikh Elias ateerabira, ajjukira ebintu gye bivudde. Musangaawo nze saamanya nti yakomyewo, n'ankubira essimu, njagala ojja okwata jjajjange, jjajjange akaddiye asaaviza obusiraamu n'abantu bamwerabidde. Nemugamba naye n'akatandika Salaamu TV, mbabuulira how I have come to know Elias, kituwe ekifaananyi kino ekiri wano. Mba ndi awo nzija, twasiibaawo awaka ne jjajjaawe kitange, ne tumuinterviewinga asaasindika bannamawulire, nze kennyini nze nakola story eyo bamujagala mukugolinga ne mugisanga mu Salaamu TV. Ekyasinga okunkwasa ennaku ne ntegeera nti Elias omwana yakava okusoma, n'agamba ovuze emmotoka n'ampa emitwalo 15 teekamu amafuta mu ki. Mwana gwe nze alina okuwa ssente, n'agamba nze nakuyise, ate baba balina kyakola tomwekiika mu maaso. Ne nkwata essente zange, tutuuka mu mmotoka timulabe ssente omwana zampadde, wallahi mpulira essanyu. That's how he started. N'atandika okuba nti agenda mu system, n'agenda mu system, era Your Eminence tuyitira mu office yo ne twebaza His Eminence okulaba nti ensonga za Sheikh Nkana zitambudde mu baana, era ekiseera ne kituuka ne mugamba ensonga z'ewakiso, ensonga za West Buganda, Sheikh Elias omuzzukulu agende mu ngatto za jjajjaawe z'abataata be, abeere ng'afuuka districters wa district eno. Omulimu ogwo alhamdulillahi rabbil alamiina tugwebaza, era nkakasa ne His Eminence okukwata engule eyagiwe Elias ng'atudde n'olukiiko lwe, kikakasa nti emirimu gy'akoze agikoze era mijjuvu. Aŋŋamba nti tutuuse e Madiina, n'aŋŋamba nti akawungeezi mpeereddwa omukisa n'erinnya lyo nditaddeyo, tugenda kulaba gwe bayita Sheikh Twaha. Nga Sheikh Twaha simuwulirangako mu baimaamu ba haramu.
Sheikh twasimuulira mu Barangira yaani n'agamba ensonga ze kabaka yazimanyi teri agendayo kabaye bano ba imamu ba haramu tebamutuukako muraba harufu zonna ezirimu yawandiika ebigambo